Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Happy New Year, happy New Year, happy New Year, happy New Year. Happy New Year 2021. Team Morning Breakfast, happy New Year. Happy New Year. Hey. Mubutufu twetaaga kwebasa katonda omulungi, katonda w'ekisa tukwebasa mukama. Weebale omusumba omulungi, weebale Yesu, weebale katonda omwesigwa, weebale atuwadde obulamu, weebale atuyisizaawo, weebale atugye gy'otugye mukama. Mazima tunaakuwaaki, tunaakusinza tutya, tunaakuwaaki gwatukuumye mukama. Otuyisiza mu mbeera embi, otuvunusiza omuyaga ogubadde mu 2021. Wabaddeyo ebintu bingi mukama tetusobola birojja ne tubimalayo, naye obadde gwe katonda gwe yatuyisaawo mukama. Wakati ng'okola tetwali tetukola, wakati mu mbeera nga buli muntu bamugambye adde mu nju ye yeggalire, katonda ow'ekisa mukama watuyisaawo. Wakati mu mbeera nga balandyodi babanja, mukama wa katonda watuyisaawo. Twalaba omukono gwo mukama mu lokodawuni mukama, twalaba obulungi bwo mukama wakati mu kusoomooza okwo. Katonda ow'ekisa tukwebaza, kyetuba tusitula emikono gyaffe tukisangulu ne tugamba nti Ebeneeza, era ekitiibwa ne tukiza gy'oli mukama. Tweyambula buli kitiibwa, ekitiibwa tukiza gy'oli nannyini kisa. Tulikuwa ekitiibwa n'amatendo mukama, tweyambula ekitiibwa n'amatendo tukiza gy'oli. Katonda atuwadde ekisa, obadde gwe katonda, obadde mukama omuyinza w'ebintu byonna, ye gwatukuumye. Weebale Yesu, weebale mukama, weebale atuwadde omukisa okubanga tuli mu 2021. Weebale atuwadde omukisa, atuyisiza mu muyaga omungi, otuyisiza mu mazzi amangi, otuyisiza mu muliro omungi. N'ebyonna mukama tewaliwo kituyinze, tewaliwo kitutute, tewaliwo muziro gwetwokeza, tewaliwo mazzi bwe gatutte mukama. Obadde mulungi gye tuli mukama. Tweyama mukama mu maaso go okukusinzanga, okutendereza n'okugulumiza. Tweyamanga okuweeranga ekitiibwa n'amatendo, tweyamanga okujuliranga erinnya lyo katonda w'ekisa. Tukweyamira gwe mukama okwongera okunoonyanga emisana n'ekiro. Team Morning Breakfast yonna gyeti mukama, tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu. Weebale mukama atuwadde ekisa, weebale atukuumye omusumba omulungi. Weebale ku lw'abakyala n'abaami abawuliriza Morning Breakfast, weebale ku lw'abakyala n'abaami abasaba mukama mu ssaala ez'enjawulo. Weebale mukama abasaba mu ssaawa ez'enjawulo ku online churches mukama. Weebale mukama ku lwa message eno yonna gyetuuka ku online churches ez'enjawulo. Weebale mukama ku lw'obuweereza buno mukama. Weebale omusumba omulungi ku lw'abantu abatulaano ne baweerezaawo mukama mu mwoyo gumu nga baweereza gwe katonda ow'ekisa. 2020 mukama tugiteeka mu maaso go. 2021 lasa tukusaba omukono gwo gw'amaanyi okubeera ku bulamu bwaffe katonda. Omukono gwo gwe twalaba mu 2020 tuwe tusaba gubeere ku bulamu bwaffe mu 2021. Otuyiseewo mukama ku luno ebisumbu ebisoomooza ebirwadde byonna tubisindiikiriza bisigale mu 2020 gye byabadde. Kwe kusaba kwange mukama. Weebale Yesu, weebale mukama, weebale saala. This is Morning Breakfast. Wuliriza zino ennyiriri za mukisa. Eno ye Morning Breakfast ey'okubiri mu 2021. Oli wa mukisa gwagiwuliriza era ogenda kulaba omukisa. Ogenda kulaba omukisa, omukisa guveemu ekintu abantu kye bagenda kugamba nti naawe oli wa mukisa. Oli wa mukisa awuliriza Morning Breakfast yonna gyekusanga. Wuliriza olunyiri lw'enzena oluvudde mu Matayo essula ya 5 olunyiri olw'omunaana olugamba bwe luti nti balina omukisa abalina omutima omulongoofu. Kasooke enkomaawo, balina omukisa abalina omutima omulongoofu. Bayibuli wegamba nti balina omukisa abalina omutima omulongoofu. Erina ate ebyawandiikibwa byentwalamu. Waliwo ebyawandiikibwa biri bibiri. Kana sinaba bikuwaka nkubuli, nalaba katonda mu Bayibuli muno ng'aweera abantu obujulizi abantu babiri. Sirabangako walala nga mukama aweera abantu obujulizi. Awasookera ddala Yobu essula esooka yagamba Sitaani nti nzoofa kulaba musajja wange omulongoofu. Oli mbingi byeyogera awo, obwo bwali bujulizi. Katonda nnyini ng'ajulya nti omuntu oli taliiko kunenyezebwa, mutukuvu. Eyo nvuddeyo. Awalala mukama atuma Samwiri agenda afuka amafuta ku Dawudi n'agamba genda mu nju ya Yese, ndabyeyo omwana alina omutima ogulinga ng'ogwange. Obwo bwali bujulizi. Bujulizi nga mukama yennyini yabuwa eri gwe batuma.
oba okitegeera kati ekintutte wano kyekiriwa nti Dawudi olw'okuba alina omutima omulongoofu okufaanana ng'ogwa Mukama kyamuweesa okubeera kabaka wa Isirayiri. Kati naawe ng'olina omutima omulongoofu oli wakati mu kyamagero ky'osawa yonna okirisiifinga yongera okuba ng'olina omutima omulongoofu. Olunyi lugambye bwe ruti nti balina omukisa gwo gwekwese lwakubanga omutima gwo si mulongoofu. Omutima gwo bwe gubeera omulongoofu omukisa gwo saawa yonna otoola obujulizi otoola ekyamagero kyo olw'omutima omulongoofu kubanga Katonda ayagala balina mitima mirongoofu ng'ogugwe. Kyova olaba era olunyi lugamba nti balina omukisa abalina omutima omulongoofu kubanga abo baliraba Katonda. Ogenda kulaba Katonda. Olunyi lulyeyo mu ngero lugamba lutya lugamba nti njagala abo abanjagala n'abanyiikira okunnoonya balindaba. Kati wano tosobola kubanga oyagala Mukama ng'ate omutima gwo si mulongoofu. Olunyi ne lugamba nolwenze nalwo luli Matayo 5:8 nti abalina omutima omulongoofu bagenda kulaba omukisa era bagiraba Katonda. Olaba Katonda ng'olina omutima omulongoofu. Katonda oyagala mulabira mu ki? Mu bizinesi yo, mu relationship yo, mu pulaani zo, mu lugendo lwo mu ki? Lw'oba olina omutima omulongoofu ogenda kulaba Katonda. Katonda adiringa n'abalina mutima mulongoofu. Katonda akola n'abalina mutima mulongoofu. Okuva eri mu 2020 kyabadde kisa era gwabadde mukisa. Omukisa gwe gwakujja mu 2020 okuyingira 2021. Kati omukisa ogwo ng'oyagala okweyongera ba n'omutima omulongoofu olabe Katonda mu byo oyagala omulabiramu. Oyagala mulabira mu ki? Ove mu bupangisa ozimbe eyiyo ogenda kulaba omukisa ng'ova mu bupangisa oyingire eyiyo kubanga olina omutima omulongoofu gutya. Ku mizigo bagobaganya naye otunuulidde Katonda agobaganya tomulinako buzibu kuba naye yenkula ye. Naye abamu bagobaganya ku mizigo ne mwogera ebingi atwala nalwakuba tetulina nju ayogera ki munnaaye yeyeyeye noyogera ebintu bingi. Naye woba olina omutima omulongoofu nga waliwo agobaganya ku muzigo otunuulira ono ayagala okolekana n'abalina omutima omulongoofu so that omukisa gwo ne gukuviirayo ogw'okugenda mu nnyumba eyiyo. Abatalina mirimu bwe munaaba n'emitima emirongoofu mugenda kufuna emirimu. Kuba teryayagala kozesa babbi balimba bakumpanya. Kati ate alina ebyo taba na mutima mulongoofu. Olina kuba na mutima mulongoofu nga mwesigwa omukisa gwa Katonda gulabikire ku bulamu bwo. Oba ogenda kulaba Katonda. Okulaba Katonda togenda mulaba n'amaaso gagwamuttaka agange weegati nti nze nkulaba oba ondabye. Kyoyagala olw'okuba olina omutima omulongoofu ojja kifuna. Dawudi yali ku ttale olw'okuba alina omutima omulongoofu ogufaanana n'ogwa Katonda. Laba obwakabaka bwebumusanga eyo Mukama n'abumukola ki? N'abumuwa ekigambo kigendeyo kya Luganda kyeyo. Kati Mukama ne baba bagobaganya mu nju ng'olina omutima omulongoofu ajja kuwa kalina. Ojja kusuuzako n'abantu mu nju ku nju zo. Weetaaga kuba na mutima mulongoofu olyoke olabe Katonda. Katonda togenda mulabanga amaaso gano agagwamu ettaka nti bw'onoolaba gundi yo yayitawo agenda. Naye byoyagala Katonda kukolere byogenda okulabiramu Katonda olw'okuba omutima gw'omulongoofu mu linnya lya Yesu. This is morning breakfast. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo tukwebaza gano ge makya olunaku olwokubiri mu mwaka guno ogwa 2021. Kwe kusaba kwange Mukama buli mukyana buli mwami alabe omukisa Mukama naddala oyo alina omutima omulongoofu n'oyo atannaba kulongoosa mutima gwe. Katonda ow'ekisa ng'amuwadde ekisa n'ayingira eno mu 2021. Leka Mukama ekisa kyo kimubune alongoose omutima gwe
alabe gwe Katonda omulamu ng'omukolera ku nsonga ez'amaanyi. Simanyi nsonga ki z'ayagala kumukolera Mukama akwegayiridde, naye saasira oyo atalina mutima mulongoofu alongoose omutima gwe Mukama, kubanga Mukama agamba nti olirongoosa omusaayi ogutali mulongoofu. Naye n'emitima gino wagamba olitujjamu emitima egiringa ejjinja n'otuteekamu emitima ekinnyama. Jjamu omutima ogutali mulongoofu gwe mutima ogulinga ejjinja. Taata oteekemu omukyala n'omwami omutima omulongoofu gwe mutima ogw'ennyama. Buli muntu alabe omukono gwo alabe gwe Katonda, alabe ekisa kyo alabe obulungi bwo, alabe omukono gwo alabe ekisa, alabe omukisa agaggawale. 2021 kola mu kutoola bujulizi, kulaba mukono gwo kuva ku levu emu kugenda ku levu endala. Kwe kusaba kwange Mukama. Weebale Yesu, weebale Mukama, weebale gwe addamu essaala. This is morning breakfast. Ayagala okulokoka emikono waggulu, gamba nti ayi Yesu mpulidde bulungi ekigambo kyo era nzikiriza nze okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Amannya gange gano ogere gaddemu nate neera gaddemu, mugambe nti ayi Yesu amannya gange gano gajje mu bitabo by'okufa amangu, ebitabo by'endwadde, ebitabo by'okusiranga, ogawandika mu bitabo by'obulamu n'omukisa n'okuwangaala. Azzeemu ebigambo bino oli mulokole ddala. Mukama akumpeera omukisa. Twayingidde omwaka guno lwa mukisa, mukisa gwa Katonda na kisa kya Katonda. Teweewaana nti gw'obadde osaanira era osobola olw'ebiruubirirwa byo nga gw'omuntu ojja kuba weekubye ejje. Naye olw'okubanga wayingidde mwaka guno lwa mukisa, kyetuvudde tutandikira ne ku kisa. Ennyiririze nina okuva jjo ppaka nakati tuzeyogera ku kisa nti balina omukisa. Njagala olabe omukisa ng'ennaku zaakatandika 2-3-4 oyingire mu ebyo ebikufuula omukisa gwa Katonda, olabe Katonda mu linnya lya Yesu. Mukama abanjagalire olunaku olulungi. Emmanuel, Happy New Year.